muganda wo wandisabya wase black sugar yogera mazima instead of black sugar yes mukyalira which is okay yewe omutya simutya bane bagamba bwe yalinga talina wakusulanga nonna batana munga kasu bane ana mumuwe shoti Ikufu. The simani. Ibu. Ngabi ebu. Umani kati bagena tandika big weight. Zepaka sugar we na. Ata mtu wala aina wakusula. Ate anabire wa. N'abantu nabo babi. Omuntu mungange talina wasula ate mbu yali awo. Ani gamba. Ibu. Bani ababa kugamba balimba. Wena kali kulola sugar. Yali asokoleke. Wamulabako. Namulabako. Yali asulawa. Nali simanyi wasula. Ekyo njagala kwogera mazima. Ye kati sidika. Kati anti yali simanyi wasula. Naye ate nga wajja. She looks presentable that someone like someone wafunanga chance n'omulabako olunaku lwanabye nembu yali nembu ng'amala ngeza nga tajeyiye abejjukira ffe abanene tutuuyana yeneefa. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga oba okoze ki nga woba ogirabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Mukabikuse nze Julie Potential ndine munnange Annabel seri musanyufu Annabel kyekiriwo ogamba otya Anna twavudde mu kuziika ejjo siri musanyufu kyekigani kitalo nnyo kitalo ddala kitalo bannange nakimuli bwatyo bwe yagenze naye bannange kino ekintu ky'okubikula omufu buli we mugenda muba mulabeko erisa evvannyuma nze saakisimye gwe ngaani nze ng'omunayuganda dinda omufu nzi kale nedda bannange kyasusse oba nnyo abantu balina omulaba omubaka waabwe ne bamusiibula golooza buli amulaba bamusanyufu wali abalogo era nze wendifa okoze ekiraamo maama wange taata wange bwe bali baawo baganda bange baana bange mwami wange mbwono mukwano gwange Julie nkola naye togeza nondaba nze wendife bye batambuza ebiramo nga buli we batuka bagubikula nedda maama kale maama waffe mukyalolooza tebammanyi mutungo wano wenkulidde bammanyi ewaffe eri gye bagenda okunziika bammanyi okuntambuza tugeze anti nange ndi mubaka eri emutungo nze nange waffe bantu bangi kyentegeeza n'ab'ekika mbatwaliddemu tebabyokunningiza nedda Honorable Nakimuli mwoyo gwe mukama aguwumuza emirembe tusaasira nnyo omwana we muwala we gwe yalese I can understand nsobola okitegeera kati ennaku ekutuuse mwana wange tennamutuuka bulungi tennamutuukawo abantu nga bagenze anti nkugamba bino wammanga olese ebyo eby'abantu ebintu bya nnyoko bagenda bitunda okitegeera beekyusa bagenda bitunda babadde bakubiibiita nga bakwatirira bakwatira mbulokaaba nnyo biki be bagenda okwefuulira bakanule amaaso bati babitunde otuuke ekiseera ojja tukeesa nga tolina nawe osula naye nga nnyoko abadde n'ennyumba amayumba biki okitegeera amamotoka abadde ne bannange abadde n'emmotoka naye gwe oli omukazi abadde n'effiga aleka banene ab'emitima emibi egy'abaddugavu n'atwala abo bambi abalungi katonda naye ayagala balungi kitalo nnyo kitalo ddala
ekirala mulekeraawo propaganda gwe mugenda bungeeza era bonna kimuli abadde n'enkwatagana n'emiti ya Nazaake ate eddakiika 2 babadde ne Raini bannange mwana wa nyammwe mwana wa nnyoko mu Raini yakaabye nnyo teyandikaabye baali bamugaana ye bw'abeera n'enkolagana naye andiso bannange mulekeraawo okumanyiira abafa olw'okuba baba teboogera okitegedde ekirala omuntu bw'aba afudde omuntu n'amukaabira lwaki temwayogedde ku taata w'omugenzi naye yakaabye lwaki ye temwamugedde bannange bali babadde n'enkolagana yaabwe ng'ababeera mu kibiina ekimu okitegeera omugenzi yafudde ajjamu olubuto lwa Zaake mwe okakasa babyogedde naawe babyogedde kyonga kinene omugenzi si gwe gusoose okugjamu embuto nina ke nalabye nga bagamba bwajjemu embuto eddwaliro libadde limugjamu bannange mulekeraawo ebyekisiru byammwe ebyo ebintu ebyo ebyekisiru bye mwogera ku bagenzi ebyo olunaku lujjako era ku makya omwana waafe oba muganda oba nnyoko afe babyogere ku nnyoko ojja kakasa nti ensinzi onyize ojja kakasa banaye mulekeraawo kutyoboola abantu ye balekeraawo era mutyoboola abantu we mutyo gamba ab'obuvunaanyizibwa ko waliwo abalina otyolooberwa nga tebo bafu ate temuboogera nako mubuukira omuntu oyo Honorable Nakimuli abadde alwanirira ekitiibwa ky'omwana ow'obuwala kati atuuse omukazi abadde alwanirira abaana ab'obuwala omulambo gwe mugutyoboole mutyo mugwanaamirize mutyo tetugenda kisobola kigumiikiriza okitegedde muleke omugenzi awummule mirembe mumwesonyiwe oba abadde akola byakola mumuleke naawe bikole kati wakomyewo oba otandikira gwe gukirumye ennyo oyogedde nnyo wakomyewo oba otandikira olaba oba gwe kinaaba kyangu okubeera nga byangu byabadde akola Raini abadde naawe genda akwebake olowooza byangu bannange bakusindisa kutumanyiira mutyo ffenna katwanyize naye bw'okisusiza basusa basuuka bayingiridde Raini gwe ne Raini muli muti kiki Raini yali obbi wange tosoma naye ng'okaddiye ennyo Julie Raini mbumusomesa nedda yasomanga asomesa Jolmayi Raini yasomanga ku university ng'asomesa wasoma ne Raini yes ku university nga tumaze okusoma naye nga yali ng'azanya komedi ewa Katolo nange namulabe nga tusoma egyo emyaka gya wano nga mukola ki nga tusoma obuto bwagalwa ki Julie nga tusoma Juliana we graduated 2021 yes I swear wamala P7 mwaka ki namala P7 mwaka ki that was 20 I think 29 28 yes 28 kati olaba nti lwa bunene kyaka emyaka tugyenkanya ndi mwana muto nnyo 29 nange gye namala wenamalira 29 nga mala P7 nange gye namala naye omuntu waliwo nakyogerako emabegaawo nti 29 nali mala P7 ne baŋŋamba ngisaze bubi nnyo balowooza muno omuntu nedda n'ekirala okubeera omukulu si kibi ffenna tusoma kati Honorable Nakimuli yafudde mwagala okubeera abato ate temwagala kufa omuntu akuzeekuzeeko ate omwagala owangaala temwagala kula tetwagala kula naye temwagala okumuwangaalewo mubeerewo then you dance era ozo oli bulala maama muli basiru nakusobola mpulira nga sagala omuntu ng'akuzze neyeeyongerako emyaka ekyo kitiibwa okuva eri Katonda era tukyebaza nze ndi mukazi mukulu neero ng'ozzo oli bulala kiki nze ndi mukyala mukulu kati tukitegedde oli mukyala mukulu kati tunyumye ebirala nazaalibwa 98 I swear nze sikuseegana myaka gyange olimba
nazalibwa 98 luli wangamba nazalibwa 96 kati nazalibwa 98 sisoana kyogera ekyo sikyogerangako nze nazalibwa 98 nakugamba luli taata w'omuto yaŋŋamba tata wange omuto wamuzyawo tata wange omuto wamuzyawo kati ate tata wange owaddala osobola ate tata wange put it here kati ate tata wange owaddala osobola omulaba naye abato amateeka wali weebali wali awo ku ntebe wasemba thank you nti ate togiteeka mu kamera ngena giteeka mu kamera sembeza wali awo wenyina wadde akatule alinga mukasonda kale goodbye gwe taata w'omuto yaŋŋambye tata ngo waddala osobola omulabako naye abato ono yabadde bisupule ŋŋambye omuwala oyo bannange twamukuza naye omuwala oyo takulaawo tumwagala neŋŋamba naye kyaddala sikula omanyi nti nze yeeyo sayizi ento webanga 98 yeeyo sayizi yeeyo kati munnange Julie tuziika eno birala tuziika eno tukaaba eri bayomba batabuke nabo wakisanyukidde ekya Sugar ne Zubeda wakisanyukidde wabaawo olumu ebintu webisukka musukka okutijjukana baatijja onyiiga abantu mutijja kati obuzibu bannayuganda bwe balina tebaawula muntu kubeera mukwano gwo nakubeera nti omuntu mumanyi ati kati gwe mumanyi nti nno munyumya naye bino ebyomunda biralamu gwowolereza mbu yali akyala ku midiya ku gundi ya Zubeda eno Zubeda afunamu n'ono afunamu awo wenjagala nti ffe bonna beeyamba ate teriyo muntu ayamba nga talina kigendererwa ate kati awo wikizo mukwano gye bali ate kati awo nedda gye bali kati nze taata wange obulumi bwonna bwalimu kuyamba era nze namusuubiza ne mugamba taata siriyamba obanga byonna byotuuseeko kuyamba bantu siriyamba ate omuntu akozesanga ddala omanyi lwaki alumwa omanyi lwaki taata waalumwa omanyi lwaki alumwa nokuyamba okwo it is because he expected those people to be good on him yes bw'otabaako kyo expecting atolumwa nedda mukwano nanti ffe tuli bantu yogera ng'ategeera ffe tuli bantu Julie woba olina kyonkoledde kati Julie sokoleke Julie olina byonkoledde naye Julie tosuubira nti nze ngenda bikuddiza naye osuubira nti at least nditambula byange neŋŋenda Julie nga simunyigiriza oba kitegeera fine sina kyendikuwa naye siri kunyigiriza ekyo at least oba okisuubira mu mutima bannaye ng'oyambye omuntu naye Julie tosobola kuŋŋamba nti gwe omuntu akuyambye mu bufumbo bwe buno bwe weeteekako okwepatika mpaka kuwulira bubi n'omala n'obutuukamu leka nkyamalayo ne bakuyamba n'obubeera muwewemula gwe Julie muganda wo wandisabye awase Black Sugar yogera mazima ensi eraba yes mukyalira which is okay omutya simutya bano bagamba bwe yali nga talina wakusulanga nonnabatanaabo munga akasu bana ana mumuwe shoti ikufu imbu umanyi kati bagenda tandika video ate omuntu alina kalina wakusula ate anaabire wa n'abantu nabo babiri omuntu mungambye talina wasula ate mbu yali agamba imbu bani abo abakugamba balimba yali asokoleke wamulabako yali asulawa nali simanyi wasula ekyo njagala kwogera mazima kati sirika kati anti yali simanyi wasula naye ate nga wajja she looks presentable that someone like someone wafunanga chance n'omulabako olunaku lwanaabye nembu ng'amala ngeeza nga tajeeyeko abejjukira ffe abanene tutuuyana yeneefa ali wafudde nange naye mwiziga okusiima ku bantu abalina bye babakoledde bantu mmwe muli babi kati kambuze Amosi ng'ajje wala omwana ono
tujjewo kiri tusooke tujjewo kiri nti Black Sugar yeekwanira Amos ekyo kyoto kibijjewo because Amos mu bigambo byagamba yalaba Amos talinga Sugar nti Sugar yavaayo n'ayogera ku Amos ebibi Amos tagenda vaayo kwogera Sugar naye nga Sugar amazima agamanyi Amos teyamwagalako kuva ku lunaku olwasooka maama wa Sugar maama wa Amos yateekamu Amos ssente yamugamba tufune omuntu agenda okupromotinga ku social media oveeyo ne balonda Sugar buli vidiyo yonna gye yakola wadde okwekwata bwati ne Amos nga bamuwa ssente Sugar omumanyi akasente wabula bituufu kyali wange Sugar omumanyi akasente nga kaba Sugar omumanyi ku basajja bati Sugar nga yokuutiriza simumanyi ku basajja bati simumanyi mumanyi mu birala embune mu basajja mubwe bati bannange muwe anashoti Sugar kyekyamwawukanya nono omuwala wa BBS Betty omumanyi Betty bamukwano kawanango namukwaya Betty anti gundi ya Sugar yasulako ewa namukwaya Betty namusuzaako no bannange ekyo nkimanyi tukolera abantu wuliriza Sugar okubeera ne Betty it was time ya ojjukira time ya Gaza we yafunirawo emiswiba Sugar yagenda n'abeerako ewa Betty ne Gaza era mu time ya Gaza we basibira Gaza Sugar yali asuze wa Betty naye tekitegeeza nti ye yali amusuza yagendayo ko nga bw'onojja ewange nti leero mbadde mu makinje kansuleko ewa Betty nga lwaki sigenda wange wemba nninayo nedi yes ndi makinje wadde ndi naawe nsula ndi naawe nzize ewuwo tugeze oba oli makinje tugeze oba nsula kyanje distance nene nnyo mpaka bunaayira nene genda wange it's like this Betty yalina emmotoka kozi katijjo k'abawala like this nakugambye abawala balinamu akatijjo naye nga tulese ebyo it's like this Betty yalina emmotoka by then nga bagenda out onagine mugundi gwonayogerera mugundi don't talk too many words manager mwogera gira gwe producer leka balupo olugambo ogambye eki Betty by that time yalina emmotoka nga bagendanga ne Sugar out bwe bagendanga ne Sugar out ne Gaza gitekako Gaza nga bawa Betty si wa Sugar simanyi kati nze mmanyi ebya Gaza ne Betty sibimanyi nnyo naye baali ba mukwano nagawulidde embungu ne Betty mbwali lubuto lwa Gaza sinnalaba Betty by this time naye ngawulira nange ngawulira nti Betty ali luto naye simanyi lwani simanyi lwani mazima nkolera nagawulirako nti lwa Gaza simanyi lwani kubanga Betty abasajja be sibamanyi nnyo nakoma okumanya Betty nga mukyala wa Case Betty naye kamuleke Betty muleke naye nga just no Sugar kati mbu Betty balina emmotoka nga bagendanga ne Sugar out kati nga bavaayo leeti bavangayo leeti era okusula ewa Betty yakomawo yabakomyawo ne basula awo waka wera olunaku lwe yasulayo n'asulawo n'atambula n'ekisumuluzo ag'omunkubo gagamba mbuuyo n'atambula n'ekisumuluzo ng'ayagala n'enkeera n'ekiro addeyo asuleyo ng'amayange basulawo mpaka omuwala n'amugamba alo ekisumuluzo kyange wano mbwate nga yenyigiriza nnyo ku fiiki Gaza abaluganda omanyi baswayiri bonna oyo taliiko bya buswayiri genda mbu Sugar taliko ebyo Sugar ku fiiki Gaza muba mulimbe ekizibu bwakolagana Sugar yapositize n'agamba woba walidde yogera naye naawe kyakawalidde ku saidi ewa Sugar kati nabanaye ampa sente mmeka ekyaddala Sugar amanyi nze ndi real akumanyi kyobola olereza nedda taata ati ate gwe omumanyina nnyo okunsa omumanyi it's like this saagala kulimba njogera kituufu njogera mazima okitegeera Sugar nze ne Sugar twali tubaddeko ab'omukwano era tuli ba mukwano wama mwali mubaddeko kiri kyosoose omumanyi nnyo okunsinga Sugar siyuuza ddamu ako simanyi bwayuza tukolera abantu siyuuza oyagala njogere kale oyagala njogere gwe kyowulira kyoyagala nedda njagala okozera abantu oyogere ekyali nkolera abantu
Mukyali bakyali ne sugar. Sugar mukubire omusaasire byamutuukako. Mukubire. Kuba kati tukolera abantu mukubire. Sugar mukwano. Wamukubira ne munyumya. Nze nga nyimukawo nga mpanika nga mbeetondera kubira sugar. Onyumye naye. Ebigambo nga bina. Sugar mukwano gwa. Anti nyinza omugambe sugar bino byendaba. Like ngali biza manyi kati muyimbi international. Yatoseko international wagenda ovaayo agwe. Wabata wadde anti sugar omulaba. Ayi muyimbi kati mumbyeko ku respectinga n'abayimbi. Tuba wa respect naye nabo bayigo respectinga gye bavudde. Sugar tanagana ku respect. Ngobalaba mu interviews nazo nagamba. Oyo mukyala mwekiti wala ne namba nagisavingako mama. Wasavingako mama ya muzaala. Amwekiti wati naawe. Kati ana. Kitosobola kuyitanga muganda kati nga nalo ngishitono omuyita muganda wo. Omwekiti wanga mwola nti muganda let's siga. Kati nze kino kikubulireko Julie nga tuli waneeno. Oli mukwano gwange oyo alabika wa boda yakubira go delivery zo. Hello. Kale sebo nayo. Si wa boda. Ndi wano kujwa. Kiri okay? Si wa. Nedda byo tubadde byawedde otaddeko? Mbadde nkyakunnyonnyola ng'ongamba mpita naalongo baaba. Kati nze kankubuulire wano nga wooli. Kendi bawo omulabe wange gwe kugamba. Tandikira wookomye. Yes, you're my friend. Yes. Kati kakutanda oyogere n'omulabe wange ojjako kakasa nti nkuwala nampaka kuwulira bubi. Kati ono omwana kyeyakola kyali bulungi mu kusooka nti Zubeda balina olutalo n'oli omukyala bwe yali naye ku live Canada. Yes omuntu waba olina olutalo ono kyeyakola nti bonna baali mikwano gye yasirika ogwasooka ku mwana wa Zubeda which is okay at least yosirika okusinga okwogera buli omu ate by that time Sugar ya defending omwana wa Beda yamudefendinga naye oli we yavuma Beda teyazzaayo n'asirika ekyo kyeyakola kirungi naye wano we yagenze ku live oli yabadde ku live na mentioninga Zubeda ate ono ng'agamba ba fake friend ne wembeera nze kunyigira kubanga Justin no nti oli yakoze live yalina obukyayina ono okitegeera tasobola kwogera ku Zubeda kirungi kuba tebeeyagala. True. Kati ate gwe lwaki oba oyongeredde ku Zubeda ati teyamwogeddeko mu interview naye gwe yabadde naye ku interview yayogedde erinnya Zubeda lwaki yayongedde lwaki mwetika Sugar ati emboozi yabaddemu babiri oli oli mumutya wasoma tewasoma tontama nasoma tolina magezi kati tosobola kuŋŋamba nti nno omuntu mugenda okubeera mukoze live munyumya ne mu inbox muba mwagenzeyo dda nga mwageyeza dda nimbye nimbye ano olina kaki mu bulago owaayo oba kakyere kajjeeyo kaki kamuganda otokumanyi abeereko na muganda we mu bulago kyekikunemesa ogwo mbadde ndaba olanduse nnyo byogere kumaaniyo mbadde ndaba olanduse nnyo kyeŋŋamba ekintu kiri bwe kiti Black Sugar mu phone call eyo teyamentioninze muntu ye naye omuntu gwe nayogedde nti alina olukusa okwogera ku bino ebintu ye Shalom because yambuuza sooka osirike yalina olukusa ku Shalom kubanga yambuuza nze nenziramu ali ku live tuli ku live naye negamba anti bali abalala ba fake friend noddamu ki nenkugamba si buli muntu yenna nti abeera mukwano gwo nti aba mukwano kati gwoba otegeeza ki nawe nekatundebwe tufula basirw ate kisusu kubanga si buli kati emikwano gye yabadde ategeeza gye gino ba Shalom baani ba Zubeda n'agamba mweyo gulu Shalom yekka yeyangira olukusa naye ng'oyo ne baamukuba ne baasa essimu ye Shalom teyalinnyayo. Njagala buuza mu mikwano gya Sugar Faith alimu teyamubeererawo mubeererawo lwaki Faith ayomba nnyo anti Faith lwaki teyayogedde kubanga Faith n'oli owe Canada tebayinako luyombo ono ekyamunyizizza gw'ayambadde akagatodo nedda mukwano ono ekyamunyizizza tasobola kudda na mulabe wange ne munyumyako tulemesa kwogera n'abakyali kati nze olwokubanga oli ate osalawo yamwanyiiga sebyalimu naye wabitegera tobimanyi naye wabitegera tewabitegeera mutugjeeko enkwe bawala bw'obanga olikyali wange ng'okimanyi saagala sikolagana n'ono tumuwalane
mpaka kuwulira ana sigenda kuwalanirako eyo tebampalanirako darling sigenda sobola oyo waleeta emboozi erimunze toteekayo naye woba otaddemu emboozi erimunze mpalana oyo oba ono tobiyingiramu anti ana nze togenda kunnemesa kwogera namuntu gwowalana ati ono gundi tomwagala nali nzizemu kwogera naye mwogere wano mwogere nali nzemu okwogera naye oyogera nabo bonna abalabe bange sinagwejogera naye obakubira nasimu nekiro nemwogerezeganya nedda era wangamba oyo nno yankola bwati neŋŋamba wakola bwoti Juli neŋŋamba ze ku Juli kwesiba kubanga Juli nondaba nga nyumya naye nga nti gisoli Juli kkiriza gaana olumwa omanyirawo nti nkugeya temwagala mazima nange muve ku bbulaka shuga ate tagenda kwetonda yamanyi tajja kwetonda gino yayokyeza byonna mwagala mu byogere tagenda kwetonda wano bamukuba wagamanyako bamukuba ne baasana essimu bamukuba yakuzibwa ki naawe mubireese ku intaneti omuntu eyakuzibwa si yoyo nemekuwaayiriza abantu bamukuba ne baasana essimu ye mama wa Amosi yakuzibwa naye naye yakuzibwa okuba otya omukazi wadate omanyi lwaki yamukuba gwe buuza lwaki yamukuba bwenzi shuga yalimu bwenzi jukira oyo Amosi ajje wala shuga newembeera nze nkusimula ajje wala shuga awo waali shuga otuukawo abadde Amosi lwakuba tebaagala mazima ate gwe bonna bewayina nga tonnafuna wakusula bonna wabakuŋŋaanya oli okyayogera nabo lwaki tebakukuba bwenzi baamukuba mukumukuba n'akubira feeyi omumanyi feeyi ategeera nno n'akubira feeyi bonna bategeera feeyi najja ngadduka anti buli omu alina entegeera ye najja ne poliisi beeda gwavumye essaawa eno yeye gundi bamutekako empingu Amosi ekikigwe nga bagenda musiba gundi beeda neyeegayirira bambi mutuyambe erinnya lyaffe ligenda kuswala abapoliisi muntaase muyambe munyambe ng'aprotectinga linnya lya Amosi ne gundi ono ne shuga kati shuga n'agamba at least bangulire essimu yange maama w'omusajja n'akwata miliyoni eza n'agamba ko akugenda ogula essimu yo kati mu nnyumba ya mutabani wange oti era sawa kozi mukwano gwo sawa yonna ekkubira omusuza nedda banaye shuga alina gyasula nange akubira ebyekisirusiru tugenda kwogera ngu maama w'omusajja n'agamba oti jjukira abadde nga ajja ku social media olaba bino bye twasama tulina bye tuswalira nze najja luli eri nenjogera wano eno waliwo omukyala eyanvuma n'ateeka mu famire yange sigamba nti nali muddamu naye taata yankeera maama onvumya nali ngenda sakubira nagaa njija tumuddemu taata kubaki maama onvumya ebintu byammwe lwaki munteekamu kati olwokuba nswala ewaataala era nenkugamba tetumuddamu saddamu mukyala kuba omukyala yangamba wonziramu nkomawo si we kyali naye era twali yanisuze nga nange njogera tukwala nze ntya kuswala ofcourse bo bavuma bawemula nzisobola kuwemula kubanga nina gwenswalirwa ate mukoze eki mwogedde omutegedde kati nakyo kyenkugamba nti tomwogedde naye ne shuga talina gwe yayogedde jasi omuntu yeyambaza kagato nti shuga ye ekimuluma nti talina muntu gwe yayogedde talina muntu gwe yavodde naye omuntu avuddeyo n'ayambala engatto ya Cinderella n'emutuuka n'ayomba nnyo n'ayogera bingi n'amuweereza message n'amugamba bino na bino n'amugamba era Black Sugar ekyo kye bagamba mbu yamugambye gw'omanyi teyamugambye bw'atyo yamugambye nti siina kyakuddamu olw'ekitiibwa kyamuwa siina kyakuddamu saawa zino olw'ekitiibwa kyamuwa namukazi watu n'akola kinasi ekyo nagenze kwetega oli owesati alinga akola mu katale muleke alinani kaakati munnange Julie nze nkugeeza seewakana gwe Julie olaba mwene ensi omanya akuyambye
n'akuyambira mu bigambo. Omanya akuyambidde nga mu bikolwa n'akuyambidde nga mu ki? Juli bonna mubabakwano naye omanya n'ogamba Juli wano anyamba. Kati weba nga Juli takolagana na gundi ono at least tujja kusigala mu kunyumya ebyaffe naye wano sigenda kukola ki? Ono Beda ali ku ground akuyiriddewo omubiri. Bamulamu ne banyiiga Banazala ne banyiiga n'agamba nedda Sugar ogenze nnyo. Okitegeera oyo aba mukwano gwo. Nze luli waŋŋamba wano eno n'oŋŋamba ana ekyo kyokola Ssaalongo nedda si kirungi ku Ssaalongo. Si waŋŋamba naye waliwo atasobola kiŋŋamba. Okitegeera so buli muntu mu nsi eno omanya akubeereddewo. Sugar yandibadde nga kye yakoze si kibi naye Sugar ekibi kye yabaddeko kola live n'oli nga toli sema gundi okuvumira omwana wo kibi kiralamu oli akyalina obulumi ku mutima wadde nti muntu mukulu ate ali mu media Zubeda akyalina obulumi ku mutima n'oli omuntu eyamuvumira Zubeda Sugar kwogera na oli eyamuvumira ate oli eyamuvumira omwana n'agamba aba Zubeda tebakwagala n'ono n'agamba bafeke fulendi. Okitegeera nti nakkiriza gundi yekka yabanjogerako Shalom oba onafuyiza ono ate ono gwasooka yali ayagala Shalom wabigayo byakumukuba Sugar n'abyegaana Shalom n'asala kati agamba ku luno yabadde ayagala protectinga Shalom nti Shalom byayogera bituufu. Anti kaakati wekiba bwe kityo omuntu kube genda oyo alina ennamba ya Zubeda ate sikyagende off camera mugambe naye kyade kiti naye babondinge okusinga jukira kati ne Zubeda yanyize twafuuse bayimbi bane tetugenda kubeetondera buli anti mwafuuse bayimbi naye neyo gyoli gyogenda oyita naye era wooti ogenda obbayisa ojja kukomekereza bubi nga tolina mikwano. Enensi emikwano gye gituyamba famire zaffe nazo tosobola babubi famire yo nekudduukirira ab'eŋŋanda bakwagala ofudde. Comment section njirabamu nnyo Sugar awe tuba tusigala bakadama kye balina okukola ate bakadama bayingiridde naye balaba nnyo YouTube era alina kugamba gundi jju ate ye munna Sugar jju ogamba bo tebalina kugambako wammwe nti jju kubanga bamanyi ekituufu kubanga nti ye kadama batalina kituufu kyama Sugar nze Sugar bye byegamba oyina ennamba ya Zubeda yesenga Sugar ate tonjasamira anti ndaba omuwulirira nnyo anti munnange era yeetaaga kubuulirira nsenga Sugar genda maaso nyinza oba ndi mukulu we mu myaka musinga tekisoboka nedda bannange ate Sugar temumukakkanya nnyo kutuuka awo ate simukakkanya newe bamusingako ebirimba mukulu we nedda tomusinga wadde ogumu kale musinga abaana abangi mukulu we musinga abaana abangi ate era tobamusinga naye alina babiri nawe alina abaana babiri Sugar alina abaana babiri alina omulenzi namuwala alina abaana be babiri towakana temugenda kukakkanya babiri tu Chaz tu asinga oluzaalo nsirise nze nina oluzaalo lumu kwagala kukakkanya Sugar mu buli kimu center left right center ne mu myaka leka naawe wagambyeko nti ayagala obukulu bannange oba abwagala batabwagala Sugar mukyala mukulu yeewa ekitiibwa mukazi mukulu ekitiibwa kiggireko towaayiriza kakyewa akyewawa oli akugambye akyewawa okuba Sugar agenda sigala Sugar yakusa international yayimbye akayimba Megatron my morning therapy woboke amoke ati nno amwogerera aleekaana bamukyawadde bamukozesa nga tipi nsibe bulungi mwera